Ennaku z'omwezi ziri 10 mwezi gwe tuli mu Gwakuna omwaka gwa Mukama waffe 2025. Twagala kutandika ebbaluwa eno naye nsaaliddwa nti nnyiniyo nabadde njagala nnyo okunyumyako naye omulundi nga sindaba kusoma bbaluwa eno jjona kikonyeeko naye simulabyeko ate nga yali si musanyufu kubanga bbaluwa eri agisuubira walala naye nga gyo twawuliziganyizaako luwongoko simu gye yakubiddeko ate teyazzeemu kubeerako ate nesimufuna naye katutambulenga ebbaluwa ye bwe yali ate tulabe ne ebigendererwa byayo ate naffe tubeeko kye tuyinza okugyogerako oba oli awo bweneebanga ewedde. Nsaba tugiwuliriza n'obwegendereza. Tutandika bwe tuti. Atandika n'ebigambo ebirala bye njagadde okwogera nga bwe yabyogera. Nze ndi musiru ateetaaga kubeera mu bantu balamu. Nze ndi musiru ateetaaga kubeera mu bantu balamu. Bonna abankyawa batuufu kubanga ne bwe naalibadde nga nze nandikyaye. Abanjigga kuntussaako bulabe nabo batuufu wadde nga sijja kubawa wadde nga kye baagala okuntuusaako nja kubayambako nkyetuuseeko. Lwaki nze eweweeza emitima gy'abantu n'okubazaamu essuubi olw'empeereza yaayo ennungi n'abawuliriza baayo ab'ekisa weebali kulondawo kituufu. Genda mu maaso ng'owuliriza program Lwaki nze. Njagala kubisomera ddala nga munnange ono bwe yabyagala era nga bwe yabireeta era tugenda kutambula bwe tutyo. Agamba nti emboozi eno njagala kugiyingizaamu abo bokka abavunaanyizibwa ku yo. Nze sina buzibu kwogera byonna byange binkwatako oba amannya oba amaloboozi ago gemukutte sikyalina kinziza mu bulamu buno era sina buzibu. Nze ne baganda bange tuli bana bwe twazaalibwa mu taata, omwami amannya weegali n'omukyala amannya n'agateekawo. Taata waffe baamusalako ku mulimu n'adda mu kyalo okulima wakati mu mbeera etali nnungi gye yalimu. Yagenda okulima ate bwe yatuuka eyo n'adda ku bakaabandi na kubazaalamu baana bakaabandi bakyala baabandi. Bwe yamanyanga emisango gimusse mu vvi olw'okutya n'okuswala yagamba nti okufa kusinga okuswala era kitaffe yessaamu mugwa ne yeetuga n'afa. Kyali kya buswavu eri taata waffe era teyaziikibwa bulungi. N'omulambo gwe baagukakanako abatuuze bakukuba emiggo olw'obusungu bwe baalina. N'ebyo byonna byali bikolebwa naye nga bikolebwa ku mufu eri talina kyategeera era nga takyawulira. Era awo we byakoma n'emisango buli kimu kyaggweera awo ng'obulamu bwe bumaze okuvaawo. Kakati ffe twakula n'abamaama era maama bwe baali batulabirira bamaama baffe
maama waffe atuzaalira ddala ye bambi teyali bulungi mu byensimbi, nga baganda be bo be baali basinga okutuyamba, be baatuyamba mu byensimbi naddala mu kutuwanirira mu kusoma n'ebirala. Kaakati nze bwe namala ebibuuzo by'ekyomusanvu, mukulu wa maama eyali anyamba era yali amuyambako mu bintu ebingi awaka ne mu baana, yantwala okuwummulira ewuwe vaaka eyo ngimalireyo nga nyambako ku mirimu. Maama ono awaka yalinawo abaana baabo obuwala 2 naye era baali tebabeerawo, nga babeera ku masomero ate era nga tebabeerawo ddala. N'abaana be bano baali bakuluko okunsingako banga ate nze nali muto. Baali tebatera kubeerawo nga bwe ngambye, nga babeera nnyo ku ssomero. Twabeerangawo ffekka ne maama ono wa 2 yalinga akolera ng'akomawo lwaggulo ng'ava mu kukola. Njagala njogere byonna awatali kubaako kyendeka. Maama ono teyalina nsonyi gyendi era nga talinaamu kwesettala kwonna oba kweyambula nga ndi awo kunaaba. Wegamba yali bw'atyo embeera ze. Yeyambuliranga awo nga nange wendi ate ndi mulenzi, newankubadde nga ndali mu myaka mito naye nga ntegeera bulungi ndi buli kimu nga nkimanyi ng'omwana amaze ekibinda ekyomusanvu. Akuyitako ng'omulaba embeera gy'alimu, oluusi n'akuyita okutuma ng'ali bwereere, maama oli mukulu wa maama. Olumu nga yeefuulanga anywedde omwenge oba atategeera bulungi by'akola, naye ng'ekituufu yali abitegeera kubanga yavanga eri bulungi. Kale wadde okuma omwenge yagunyweranga awo naye nga si kyekyali ekyamaanyi ennyo. Kaakati ebyo n'ebyesoogedde maama bye yeekolaakolanga byatandika okutabulatabula ebirowoozo byange, okutabulatabula omubiri gwange ng'omwana omulenzi. Nakitegeera luvannyuma nnyo nti kyali kigendererwa kya maama ono okuntabulatabula. Mu nsonyiwe njogere ebiri ku mutima gwange, awatali kirimbo kyonna kyenyiza kuteekamu, ngenda okufa nga omutima gwange gwewedde ate nga n'abansalira omusango bakendedde nga bategedde amazima gonna gye gaava. Olumu maama yampita mu kisenge yali asula nga yeesibye katawulo kokka era nga yeevundise wansi. Maama yaŋŋamba nti musiige ku oyiro we. Omugongo gwali gumuluma n'okumunyeganyega mu mugongo, era bwe natandika okumusiiga nga bwe yali aŋŋamba, bwe yali andagirira, maama yatandika mpolampola, nsiiga wano, nsiiga wali, nsiiga wano, nyiga wano, nyiga wano, jangu wano, tuula wano. Yatandika bw'atyo mpolampola mpolampola. Kaakati maama bye yankola agamba nti oba byankozesa kumusiiga, kumukwata wano, kumunyega wano, omubiri gwange gwakyankala na byataabula omubiri gwange bwe byaŋŋamba. Era yandaba. Kati bwe yandabanga omubiri gutabuse, teyalinaamu yadde olusonyi olutono bwe luti maama ono. Maama naneeteekako nga bw'ayogera ebigambo bisobola kwogera wano ku mpewo kubanga nkyabijjukira bulungi bye yakozesa nga neeteekako.
anange. Teweerabira mukwano gwange wadde tusoma ebbaluwa endetali ya buyambi bwa nsimbi naye tulina ebbaluwa ezo 8 ezasomeddwa. Twagala kwebaza mwenna abakitegedde era abatandiseeko. Yita wonna w'osobola okuyitira ne bw'oba otuuse wano okulaba ng'otuuse buyambi obwo. Tewali buyambi bujja ku Prime Radio ndi tutabusoma. Ekyo njagala kukikkaatiriza. Tewaliwo nsimbi yonna ejja ku Prime Radio nga waliwo agiweereza oba ntono oba nnyingi ne tutagisoma. Era tofunanga abakulimbalimba baba b'endonyeza byabwe. Ensimbi zonna eziweerezebwa tuzisoma wano, nnyinizo n'awulira nga tuzisomye, ne gwaziwadde n'aziwulira nga tuzisomye. Ensimbi z'owulira nga tetuzisomye wano twagala kugamba nti tuba tetuzifunye kubanga ze tufunda zonna tetulina nsimbi gye tutayisa wano. Yali akikugambye mu ngeri endala yonna abo balabe bakuyamba bantu era bayina ebigendererwa byabwe birala. Lwekyo ensimbi zonna tuzisoma wano. Buli kasente oba katono okuleka ow'ekikumi ow'ebitaano ezo tuzigattagatta mpozi bugasigasi, naye endala zonna tuzisoma wano. Aziwadde n'awulira ne bwe buwadde n'awulira. Eyo erisiiti yaffe esinga risiiti endala zonna. Era twagala kwebaza mikwano gyaffe mwenna. Oli ne bw'atugamba nti tayagala linnya lye kuliisa ku mpewo era omuwendo gw'ensimbi tugwogera. Tayagala kwogera linnya lye naye ensimbi ze bwewadde bwe ziti. Olwekyo tubuzaabuzibwa n'okulimbibwalimbibwa ng'abeenogeza ebyabwe abalabe b'okuyamba abalala ate nga bo tebayamba, tebabulayo. Kale mukwano gwange agamba bw'atyo ono ate oluusi baba bakyogera nga baagala kwonoona balala kubaako biboonoona. Wamba munnange agamba bw'ati. Kaakati oba bye nakola nali mbitegeera oba nali sibitegeera. Oba agamba nti naye maama ono yankozesa ebyensonyi era nankozesa n'ebirala bingi bye nali sikolangako bye nali simanyi. Kwegamba nabeera nga yeri ayina byeri ayagala okutuukako era n'abituukako. Era kino kyabeerawo ekyatandika bwe kityo ne kifuuka kya buli lunaku okuva lwe yakitandika nga buli lunaku nina okubeera naye mu mbeera zonna ate n'abaako ne byankozesa paka n'abeerayo mu matevu mu ngeri ye. Yankuutira nnyo okukuuma ekyama kino kibeera ekyama kyaffe era n'ansuubiza bingi nnyo era yabikola. Yansuubiza yabikola nga okumpeerera ensoma. Yanguliranga ebintu bye nali neetaaga ebirungi, engatto, engoye, saawa n'ebirala. Obwetaavu bwange obw'ekivubuka n'abanga yali abutuukiriza bulungi. Nafuuka muganzi nnyo gy'ali maama ono n'okusinga abalala bonna nga ndi muganzi nnyo era nga abatulaba abandaba bamanyi nti maama ono mukwano gwange nnyo anjagala bwagazi nga mwana were mwayingiramu ebirala. Mbeera yatambula bwetyo. Okwonooneka kwange kwava ku maama ono.
gwava ku maama ono mukulu wa maama wange. Agamba nti natuuka ekiseera nga ndi mu ssomero gye neeyongera okugenda nga nsoma, naye omutima gwange gwali gwayonoonekera ddala ku maama ono. Gwali gwayonoonekera ddala nga guli wa maama ono. Ndafuna naye naffe katubeeko bye twejjiramu mu ngeri endala. Tuyina abaana baffe bangi oluusi abatonoonese nga tetumanyi, naye gye tubasindika oluusi kuwummula, gye tubasindika oluusi mu mbeera ezitali zimu, nga waliwo abantu kwegamba abaatabukaatabuka edda, abalina agazibu gaabwe, abalina embeera zaabwe. Kakati abatoononedde abaana si bawala bokka n'abalenzi. Lwekyo bino tubyogera, naye nga bwogezaako okutunulatunula n'okwegendereza gy'osindika abaana okakasa nti ddala wali seefu. Kaakati munnange agamba bw'ati, navanga ku ssomero ne ngenda gy'ali, n'olumu yanneekanga bwekanzinganzize, ate nga naye talina kasibamu. Bw'andaba bw'ati era asanyukirawo nnyo 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 nnyo. Yali yasiriwalira ddala. saagala basiru, tebaagala. Agamba nti yali yasiriwalira ddala maama ono, era nga nange yansiriwaliza ddala, era nga bw'obanga ofunye mukisa n'otusanga wadde nga kyali kizibu ng'osobola okulaba abasiru ababiri, ate abasiru ddala, naye nga kuliko ansingako, kubanga ate yali mukazi mukulu wadde nga nali sikyabiraba olw'obwononefu bwe yali antaddeko. Bwe nagenda ku campus ku university ate kyayitirira, anti eno yali yampangisiza ennyumba nga ebiseera ebimu asulaawo, yali asulaawo. Twogera ku maama, bamaama abazaala omwana ono omulenzi, naye muto we yamuzaala, yamutandika ali mu kyamusanvu, kati ali ku university. Owulira embeera gye balimu. Agamba bw'ati, njala kujjukiza nti ku Sande ngenda kuza omwezi 21 egenda kuba Easter Monday, okwewala ebizibu n'agazibu. Jangu ofuna okubudaabudibwa, jangu ofuna okusabirwako, jangu ofuna okusanyuka, jangu obeereko ne banno, jangu Mukama bw'anaaba asiimye ng'owazze, jangu mu mbeera yonna ekimu ku biweetaago ojja kukisangayo. Teekateeka Prime Radio ezikoze, era yapangisiza hotel eyo eya Fairway Hotel. Emitwalo 10 gye baasabye si gya Prime Radio, kubanga hotel si ya Prime Radio. Abatambuddeko mu hotels ezifaanaganako bwe zityo, emmere yaayo mugimanyi, kumpi ssente zonna kuggweerawo mu mmere. Bw'oteekako n'enteekateeka, bannaffe aba Prime Radio bayagadde kuyimusa mutindo ogw'abantu abo, naye tewaliiwo weefuniramu, naye yagala gw'ofunemu. N'olwekyo enteekateeka ezikoleddwa ziwe ekitiibwa, jangu onoowa obujulizi ng'abalala bwe bakola. Munnange ono agamba bw'ati, abawala ab'emyaka gyange alabika obulungi waawo kati nga ne balamu basajja, alabika obulungi ate ow'ekiwago. Kakati abawala baali banjayaanira buyaayaanizi, n'abamu era nabafunangako, naye mbabuulire, waaliwo ekintu eky'enjawulo
ekyali kyanteekebwamu Meeyi. Meeyi ono ye maama, era nali nga muyita Meeyi nga simuyita maama. Kati ate ye nga ampita Maayi. Ye nali namuyita Meeyi, ye nga ampita Maayi. Olumu yampitanga Mind. Kigamba tulina bye tweyitanga mu ngeri yaffe nga ali awo n'atulaba yalowooza nti mwana na nnyena. Naye byali byayitawo. Bingi bisobola kunnyonnyola, naye kyennyonnyodde nina kye njagala kiveeyo eri abo be nayagadde bawulire ebbaluwa eno ebatuukeko nga buli kimu bakitegedde bulungi ddala. Olumu bwe twabeeranga naye Meeyi ono nga ngamba nti naye bino tubikomye, ofunde omukazi wo, ofunde omuntu w'emyaka gyo, nsigale mu kifo kyange. Kino nga saagala kukiwulirako ddala. Kyokka nga naye engeri gye yakyogerangamu ne we yakyogereranga mu mbeera gye twalingamu ng'omulaba yeeyisaako bweyisa yasinga obutakyagalira ddala. Yagambye nti abasibe ababiri nafuna emirimu olwo nga natandika okukola, naye nina gye nali nga mbeera olw'okutuuka ku mirimu amangu. Nafunako n'omukazi n'omuwala, naye kubuulira mazima nga sina budde bwe. Obudde bwe nalina bwali bwa Meeyi. Kati gye nali nkolera eyo nga bwe kintikka ekyagala okulaba Meeyi, nga ne bwe kiba kiki nina okusala amagezi gonna okulaba nga ntuuka ku Meeyi. Era nga mmala kumutuukako, mmala kumusisinkana, kaakati ne ndyoka ntereera. Kyeka bannange, naye omanyi nti abantu bano gye bali, kali yayinza okuba tali ku nnyina, simanyi yandi gwali naye, naye nga balina ekizibu kino. Katweyongereyo. Natuuka ekiseera ne ndabira ddala ng'ekyamazima nina ekizibu. Nga nange neetunuulira nga ndaba mukwano gususse, nga ndaba nandibanga nsusse we nina okukoma. Nendekawo abawala bonna abanyirira abato ab'emyaka gyange abamusingiraku ddala, naye nga nze emirembe njifuna nga ndi ne Meeyi. Twagala kubasaasira bambi abalina obuzibu obwo. Manyi tubyogera bino nga tulina banyiribyo gye bali, bamu batukubirako, balala baweereza mesejje, wasomye ebbaluwa naye ng'embeera gye ndimu ddala yeeyo. Nawulira nga obulamu bwange olumu butabukira ddala, nemba nga alina ekintu ekinguddeko, nemba nga alina kyendowoozeza. Saagalira ddala muntu kulowooza nti wayinza okubaawo omuntu yenna gwe gamba nga natandika n'okumuwubira. Oluusi wemala okumutuukako ne tumala okuzisinkana, ate neryoka nejjusa nga ndaba byempiseemu. Oluusi budde bwa kiro, oluusi kugaana entunulira byonna byempiseemu, ne ngamba naye bambadde kati ate nfaaki. Eddakiika zidduse naye nga tuteekwa okumaliriza ebbaluwa eno, ate nga n'ekimu ku bisinga obukulu tujja kwetaagayo si buli muntu, si buli mukubi wa ssimu, naye
tujja kwetaagayo abamu ku bantu abaatuukako ku mbeera egamba nti obulamu mbutadde. Batubuulire kiki kye baakola obulamu okubukomyawo, kiki kye baakola obulamu obutagenda. Abo bw'obaayo nga gy'oli, njagala kukusaba okkirize weyogereko naffe ekiro ky'olunaku olwaleero. Era teekateeka nja kuba nkuwa essimu gwe wenna mukwano gwange ali eyo nga otuuka ku poyinti ekyawa obulamu kabe kasinge nga weegeza namwo mu kufa, oyinza n'okubanga wakikolirako ddala naye wonootya era kiki ekyabaawo. Nkwetaaga nnyo olwaleero. Nsaba otubuulira amazima ku kiki ekyabaawo obulamu ne butagenda. Nga tumaliriza ebbaluwa eno nja kwetaaga abo bokka. Kale tukyagenda mu maaso n'omwana omulenzi ono. Njagala kwebazaako munange erinnya terirabise naye simuduze tembyayo 20. Erinnya terize naye tujja kukusaba olituweerezeeko. Uweereze emitwalo 79 zigende ku nteekateeka za Lwakinze eri abantu bafaamu. Ne muganda wange w'erinnya Pawulo Ssenyange naye n'aweereza emitwalo 20 naye n'agamba ziyambe ku bbaluwa ze mpulidde. Maxwell Sali naawe 13 naawe oziweereza zituuse. Songa ate Charles Kitaka, omukulu ono omwami Charles Kitaka aweereza emitwalo 10 n'agamba ziyambe ku bbaluwa ezo ezino zizze mu kiseera kino. Margaret Nakabanda naye 2,000 aziweereza ziyambeko. ne Mase Sembambo naye aweerezaayo 10,000. Waliwo n'aweereza okuva ku MTN 10,000 naawe zituuse. Engeri yonna gy'oyinza okututuukako olw'ebbaluwa z'owulidde twaziwadde weeks 2. Tukkiriza nti Mukama ajja kutusobozesa. Twebaza bannaffe aba North London, twabaweereza ebbaluwa n'ekifaananyi ky'omuntu oyo naye bakoze butaweera, kati bali mu miliyoni 2. Bannaffe aba Lwakinze primary centers nabo batambudde. Bannaffe aba executive nabo batambudde. So nga n'abalala ffenna bange ebbaluwa ziri 8 zetwagabako ziri 3. Kati naffe abalala 5 naffera tuutu tutambula. Mukama abatuwera omukisa mikwano. Agamba bw'ati mukwano gwange, agamba bw'ati omukyalo ono gwenzikiriza nti alina ekintu kye yankola ate ng'ekyo nkitegedde luvannyuma. Agamba nti yatandika okukola ate ensobi nga tansumuludde okunzija mu byanteeka mu byankola, n'abaako ensobi z'atandika okukola nga n'olumu anneebulizabulizaako ate nga nze mpulira nina obulumi bw'ennumwa. Bwe mba njagadde kumulaba njagala mulabe, bwe mba njagadde kumusisinkana njagala musisinkane, nga tewaliiwo kyekwaso kyonna. Ate nga saagala kumulaga kwegamba nalina embeera gye ssinza kunnyonnyola, nalina embeera gye ndafuna gye nali saagala kutuukamu. Kwegamba netandika okulabikanga ate nze amulemerako, ate nga abuzaabuza. Nafuna okwekengera nti oba yandibanga yafuna omusajja yadda mu kifo kyange nga takyali nnyo nga bwe yali. Era namubuuzaako naye nambuzaabuza nti atalina budde bw'abasajja, alina budde bw'abasajja. Nebuzaabuza bw'atyo naye nga ndaba talinga mabega yonna bwe yali.
kati kyengamba nti yakola ensobi gyeyanteeka n'atasooka kunzigyayo ate n'atandika okubaako engeri endala zitutaabangamu. Munnange agamba nti buli lwe nayagalanga okumulaba ne simulaba nga mpulira bubi nnyo. Ate bwe ngendayo nga taliiyo oluusi n'essimu lw'ogikubako oba n'atagikwata oba nga tetiiko nga mpulira ekintu ekindi ku mutwe ekyagala n'okunsuula eddalu. Kati ali ludda wa? Lwaki takwata ssimu? Kati n'olumu nga nsobola okutambula n'enzijja n'entuukira ddala waabeera njula okuba yabadde tansuubira ate waliyo n'abayo besaagala bandabe kubanga ensisinkano zaffe twali twazijjawo awo nga tulina ebifo byaffe byetusinkanamu ebyenjawulo. Naye kati nga nsobola okujja ne mbaako wengudde kava ndengere bulengezi oba ne mulabako bulabe nti gyali awo ne mpuliramuuko yaddeko nga mpulira saagala saagala kumulaga kyempulira, saagala kukimulaga era nga bwe mbeera naye ngezaako okwewumbawumba naye ng'ate nze nina ekintu kyempulira muli. Egamba ekirala nga bwe nkutegeeza twali twakkaanya nga ensisinkano zaffe twazijjawo awaka olw'okuba lumu wabeerangawo abantu ab'enjawulo n'obutayagala nnyo kati kujjaawo kubanga ne musajja mukulu abantu obutatuluwooleza kati nga tulina ebifo byaffe mwe tusisinkana. Kati eyo yanomizanga oluusi nasimulaba oluusi n'atajja oluusi n'okuba essimu kyokka bwe musisinkana ate n'atakikulaga nti oba ki ne yeetonda ne biggweeraawo. Nina obulamu bwe yannyingizaamu obwali obuzibu. Naye lumu nagenda nenfuna okwekengera kubanga nali nkimanyi bulungi nti gyali teriyo nnyo bantu. Nafuna okwekengera kwe nali ndudde nga mpulira waliwo obutali bumativu. Kyenava nkwata ekkubo nengendayo. Ekyamazima okwekengera kwange kwali kutuufu. Omanyi okutuuka eri nga waliyo omusajja nasooka kulaba mmotoka eyali epaakinze eno mu kafene. Nemanya emmotoka eno epaakinze eno mu kafene yandibanga nnyeniyo agenze wali. Era bwe nagenda okusooba ngenda okutuukayo nga mbawulira bali mu kuseka alina omusajja ebanywa nawulira nga kwegamba nnoonya ekyokukola kiki kyemba nkola. Nempulira nze nanga omutwe gujjudde, nempulira nga mpulira ennaku, mpulira obusungu, mpulira amaanyi omanyi. Basabanga nnyo Mukama n'obeera ne self control wakati mu buzibu. Era bannaffe bangi abatuuse ku bizibu ebingi. Self control ereeta obuzibu n'akola kyatandikoze olwaleero kiyejjusa. Abalala bali mu makomera, abalala baafuna biki, naye obusungu obwo tubwogerako nnyo obwo bwetumbiiza obwo. Kati ono awulira afa, gamba nawulira nga nfa. Musajja kyono ali naani? Ono maama. Natambula ngenda ku motoka kinategeera ddala nti musajja ono ye nenjijjamu omukka yonna pira gyonna negituula obusungu. Nagenda okuwulira nga kiti kimmalidde sobola kutambula kugenda so nga kinali ndoozeza kanjijjemu omukka yonna ntambule ngende. Naye natambula ku katundu bwendi ngenda okuwulira nga tekimbalidde ndaba nedda sinza kuleka musajja ono kusula na Meeyi, sinza kumuleka kusula na Meeyi. Kyenva nkwata ejjinja nene bulungi nga njagala ngende bali ku ddirisa ali ku kisenge
wanga gye baali nkuba eddirisa eryo ejjinja gwe linaakwata nze ntambule ngende obusungu busungu mba ntambula nzirayo bwe nti nfunye n'ejjinja lyange bulungi nnyo era okulaba nga baggulawo bafuluma mutima negamba nti kambeerage amanye nti mulabye nange nentambula nga ngenda okwolekera gye bali yasooka okundaba May nambuuza ovaawa olagawa yali tamanyi nti nali nzijudde kyenva mbuuza omusajja ono ova kukola kino May omusajja yali tanaba kukimalayo nti ono mukazi wange namukuba ejjinja mu maaso ate saako mooko nemugwira nemukuba ensambagire n'ebikonde kegamba nga mputira njagala kumufiirako ndeke nga mbaze okumutugira ddala ono bwe yatandika okuba enduulu namuleka atonnya musaayi nze ne ngenda ebyaddirira tebyali birungi eri omusajja ono tebyali birungi newankubadde nga amaze akaseera ng'ali ku bujjanjabi naye nategeera nti wiikisi nga 3 emabega omusajja ono yafa naye kwekedde akabanga okutuusa ndawulira nga tekikyakola makulu kasa nawulira nga omusajja ono afudde neraba nga sikyakola makulu obulamu bwange wadde obw'abalala olw'obusirusiru bwe ndalina na buli kimu nda buli muntu yenna okubanga kati tesaasi kyalina muntu yenna ayo ku saidi yange era tewali kubanga byonna byategeebwa bulungi nnyo era ekimu ku bye nayagadde nga sinaba kubaako kyentuukako nandibadde nakikola emabega wali omusajja ono we yafiira nandibadde nakikola nange obulamu bwange nembujjawo kubanga awo gwe nakirowooleza naye waliwo obulimba bwe nayagadde agamba nti okujjulula mu bbaluwa eno May yagamba abantu bonna muli maama baganda bange n'abaana be n'abalala abategeera ku njega eno yagwawo nti nze najja ne mukwata eyamperera eyandabirira eyanjagala nti najja mu nnyumba ne mukwata olunaku lumu era nti nali nkomyewo okumukwata ne musanga nebba kwe kugwa bba mu bulago mutuge n'ebirala bingi bye nawulira ng'essimu ekyaliko okusinziira ku gwe nali nkolagana naye agamba nti ebyali eby'obulimba nakyayibwa buli muntu yenna yawulira ku ebyo n'obulimba bwa May era nenonyezebwa buli muntu yenna era nga buli omu anjagaliza ekisinga okubeera ekibi ennyo nzikiriza era nakkiriza sikyalina mugaso eri buli muntu yenna naye nayagadde nnyo nzigyeyo amazima gonna ndeme kufa nga buli omu andowooleza okuba nti nakwata omukyalo oyo ate nga yanyingiza mu mbeera eno nannyonoonera ddala nga bwe nnyinnyonnyodde siina kye nnimbye
siina kye nnimbye. Nsaba kwetondera omuntu omu yekka, ye maama. Newankubadde nga maama wange takyayagala kuwuliriza linnya lyange wadde okulyogerako mu kamwa ke, naye oli maama wange, oli maama, ndi mwana wo. Newankubadde nga ndi musirusiru ekyenkanidde awo, naye muganda we yantuusa ku mbeera eyo nga bw'owulidde tewaliwo kye nnimbye maama. Nsaba okwetondera onsonyiwe n'ebinaddiira ku bulamu bwange gwe nsaba maama onsonyiwe. Nze amannya gonna katugaleke, eddoboozi katusooke tulireke, naye nsaba webawo ebigambo eby'abantu be nasabye twabadde baakwogerako katono nnyo ne munnafono, era ndamuyisa ejjo naye simulabye, simanyi ndowooza abadde okwekengera nga lowooza ntuyinza okubaako engeri endala ate nga si nkola yaffe yatwabadde twagala nnyo nga tannaba kubaako kyakola twogereko naye aliwo abasumba bange babiri twayagadde twagala okwogerako naye nga tekindaba kutooka. Njagala okufunayo bannange abali eyo abaatuukako mu mbeera enzibu, nabo boogerekooko ku mbeera eyo. Mmanyi ntujja kumufuna nga tewannaba kubaawo kyonna kyakola, twogereko naye. Enyabo nange tunaye kyempulira mukadde mawejje naye mukama atusasira ekyo kyekiri tulimu, naye nsaba mwanyinaze oyo tagwa musuubi bw'aba awulira yeekwate mukama Katonda yeyejja mu bulamu bw'ensi. Nze kama kwogera mukadde mawejje muze munsabira ali ngenda kwejja mu bulamu bw'ensi kuwa maama wange nga ngamye nti muloga. Empulira ntendebwaliddwa nga mpulira nga sikyayala mu nsi nga nswadde mu bantu bonna nga bagenda agamba abantu nti mugobe ate muloga. Mukadde mawejje naye sinze nasigala nga nyimiridde, era Prime Radio mukama agimpeera omukisa yenzizizza mu bulamu bw'ensi bwendimu. Anyinaze abeewo mukama amukuume kyeteyejja mu bulamu bw'ensi eno mukama afaayo ate tongera omusabira. Amina. Mukama manyi titujja kusinkana naye omulaba nga mumalirivu bwakulaga bwakubulya ne bwasula n'embeera bw'ogitunuulira bwali ne bwe yali efaanana mumalirivu, naye manyi tujja kusisinkana, mukama ajja kutusinkanya tubeeko ate ebyensonga byetwongera okwogerako naye munnange. Hello. Simuyagala kunkola kyeno mukwano gwange sepale kuweereza. Hello. Esebo. Hello. Esebo tukuwulira mukwano. Ono Mike Kanyanya. Njasebo. Kakati. Kikimayika ate munange. Hello. Hello. Yesebo. Bali kuweereza mukadde. Sebo naye bali okuwuliriza. Amazima amatuufu waliwo we natuuka ne ntuulako mu kaseera nga ndi mu kafunda nzekka.
nga ndaba buli kimu buli kyenjogera njogera kintu ekitali kituufu njogera nengezako okwedifendinga naye nga mube nedifendingira mu bantu bendaba nti bakyamu balabira ddala omuntu omukyamu naye munnange oyo amazima matuufu embeera yamutuukako si ye yajagala naye bagimuyingirizaamu buyingiza magezi genyinza omuwaga gano embeera eyo gy'olabanga gy'olimu enzibu toka ogibuusa amaaso baako ebintu by'olowoozaako ebikuzza mu maaso ebikutwala mu maaso nga weerabidde bineeno byonna ebiri negatiivu bye bakwogerako bye bakumanyiiko embeera z'olimu eziringa enzibu ezoba oleka obeeko n'ekyemu maaso ky'otunuulira ekirungi ati nze Sebalamu Joseph amazima natuuka nentunuulira ekkanisa neŋŋamba kati ekkanisa yokka yegenda okuntaasa era ebizibu bye nayitamu ebingi nabekwasa ekkanisa neŋŋenda Mukama nannyamba nengwa mu youth ministry naye essaawa zino nze omu ku bantu bennenyumirizaamu ng'era nnenyumiriza ne mu Kampala buwanguzi nti byenkozeemu enkozeemu omulimu omunene nange mugamba jangu mu youth ministry ojja laba enjawulo nga tonnaba kulowooza kwejja mu bulamu bw'ensi eno okojjeeko mu youth ministry ezo osobola okujja mu Pathfinder Master Guide oba senior youth leader. Kale sebo webali nnyo webalira ddala munnange ali ku ssimu. Hello. Tukukutte munnange naye ate tuteze radio ne tubanga tusobola kukufuna munnange ali ku ssimu. Hello, Prime Radio. Ennyabo. Hello. Wangi? Gyebaleko mukadde. Kale ennyabo naawe gyebaleko. Kale so ngambako oyo muvubuka bambi. Akakanenene. Alowooze byonna byonna yadde ebibi yadde byayiseemu si birungi nnyo naye waliyo amwagala asinga abo bonna baataddeko amaaso. Nange waliwo embeera gye nayitamu nze nali mu ssomero ne wabaako omuntu eyafaayo okunnyamba okunsomesa. Nze maama owange anzaalira ddala yarwana nnyo kufuba nnyo oyo eyafaayo okunsomesa tansomesa kubanga ye yakula ng'alinamu mentality egamba omuntu akwagala nga si nnyoko oyo mbu abeera mulogo. Nali mwana wa ddalu ku ssomero nenzikakkana omusomesa oyo nannyamba okunsomesa yali mukyala naye nanyigira nnyo maama ne ntuuka okwebuuza kweri yanzaala ne mutuuza ne taata ne ŋŋamba taata mumbuulira ani anzaala. Nalowooza ne ŋŋamba oba nette kubanga nali ninga atalina taata nali ninga atalina maama naye lwakyalimu ne ngendako mu kyaki kati baali balina okusinza n'okutenda obufunze mukwano akadde ate natuuka ku kyaki ne mpulira nga obulamu buzze bujja so mugamba yeekwate ku Katonda. Webale nnyo mukadde. Kale mukwano waliwo omukadde ku kkanisa agamba ndi mukadde wa kkanisa eyeesigika nsobola okubeera n'omusajja oyo nga teryamanyi nti ali wange era nga bw'atereza obulamu bwe asobola okubeera ewange asobola okubeera naye ne mulabira ng'alya ng'anywa ate ng'ali bulungi awulira emirembe gyambuka mu waffe ng'akolagana naawe omuntuuseeko. Weebale nnyo ssebo mukadde weebalire ddala message njagadde nnyo eyo ku ssimu yaffe tujja kuba tusoma ku message naye si leero naye tujja kuba tusoma ku message mu maaso munnange ali ku ssimu. Sebo tweyanziza empeereza eyo. Amina ssebo. Okunyigirizibwa ennaku
amaziga ebizibu nga bingi biri mu baana b'abantu. Simanyi omuvubuka oyo oba awulira manyi naye bw'aba nga awulira badde nsaba Mukama amukwateko akkirize ajje ayogereko n'abasumba naawe nga bwe kiwulire aleme kutya yazze ku purayimo we wali eddagala ery'omuwendo kinumye nnyo embeera eyo twagiyitamu naye Mukama yakwata ku mitima tubeera nga tuli wamu ne Kitaffe Yesu alina kugwa mu ssuubi alina kubanga aliiseemu badde nsaba akubemu tooki nga basobodde okuyita mbiri ate n'akaseera akasigaddeyo ajja biyitamu asobole okuba nga awangula nsaba akkirize ajje ayogereko n'abasumba tewali buzibu bujja mutuukako baana b'abantu ekiseera kye tulimu bwe kifaanana bwe kityo ajja kuwangula era twasabye dda Mukama amukwateko yanza toyanzeege mu Uganda olujja Moses Bose Luweero bambi tebona yanziza mwami Lujja webali nnyo webalire ddala njagala kusembya abantu babiri bokka kubanga akadde kagenza ate mpita omusumba waffe Kisaki Emmanuel afundikire n'obubaka obw'ebigambo ndayebizaamu amaanyi mukwano gwange Mukadde webanga kuweereza. Kale maama. Hello. Nyabo. Jebanga kuweereza. Kale nyabo. Ndayeze nkuwulira genda mbaaso n'okuteesa. Hello. Kale maama oyo katumuleke olwakadde akatudduseeko tufuneyo omulala omu. Munnange. Hello. Sebo. Mukadde Mawejje webale tuweereza. Amina Sebo. Nsala amannya gange ngerekereze. Naye embeera eyo embeera eyinza okuba efaanaganamu bwetyo. Naye nga tefaananye nga ya mwami oyo gw'osomye. Naye nze nina challenge y'emu era ne muzadde wange. Tulina abazadde abatuzaalanga naye balina engeri gye batunyigiriza. N'otuuka n'okugamba oba ddala omuzadde oyo yakuzaala. Era tulina obuzibu mukadde senga tulina engeri esobola okubatuukako ne mutukansolinga. Oba oli awo tuyinza okudda engulu. Nina muzadde wange olwaleero naye n'okwogera tetukyayogera, tetukyayina nkwatagana, naye nga yanzaalira ddala. Naye embeera etali emu oba endala nga yagireeseewo n'ogezaako okubeera nga ajja gy'ali naye, nga naye obwanga ajja gy'ali naye ng'akwongerayo eri, obanga amusonyiwa n'owulira ate ng'oddamu ne wennyika, oba ebigambo by'owulira. So mukadde, bantu bangi tuyita mu mbeera eyo efaanana bwetyo naye tetutegeera butegeezi Katonda waffe nti yasinga byonna. Naye nga bwetyo bwe tuli naffe. Kale Sebo katongera okusabira mukwano, katongera okusabira. Mukwano gwange akadde kaako kadduse njagala kuyita musumba Kisaki Emmanuel muganda wange ono osuubira okumulaba. Noonyaako nga bw'obadde onoonya mu wiiki bbiri ezo wiiki ewedde. Noonyaako tubeeko byetutuukako. Ebigambo bya bannaffe boogedde ebyo bikulu. Naye twagala okulaba nga wabaawo obuwanguzi obutuukibwako nga tumaze okwogeramu ate n'okusaba mukwano. Tetugenda kukusabira ku leediyo wano naye twagala tukusabire nga tukulabako. N'abasumba babiri namaze dda okubateekateeka olw'ensonga eyo nga tunaba kubaako kyosala kubanga nejjolaga tomanyiiyo, nejjolaga kiyagala okusalawo tomanyiiyo, n'obulamu bw'olimu kaakano bwe nategeerako bwetaaga okukyusa.
naye Katonda ajjize akyusa abalala b'owulidde ne b'otawulidde Mukama baayisiza mu biwanvu bweteefuteefu okukukwatako mu mbeera yonna. Akunkumira nnyo Mukama, nsaba omusule bulungi. Katugendere mukadde waffe Omusumba